Olwaleero 3 August 2024 Lwakutaano. Enkuba ekedde okutonnya yatandise okutonnya wano ewaffe essaawa 12:30. Abalaalo bange babadde baakafulumya ente batandika okuzikama. Infact erabika yatonyeemu n'ekiro. Naye neetandika okutonnya neewera. Mbadde neebase ne neebuuza abasajja baye banaakola batya. Konza kanzijeyo kiraincoat kyange nendabe bwe bali. Naye njuza okufa essanyu nga ndaba ekigenda mu maaso. Ne neeyongera okwekubako okwo ku kibegabega nga nti akakiiko olina amagezi oba akakiiko otegeka oba Allah yakuwa okutegeka. Ndabye abasajja bange bwe bakama ente mu nkuba ng'ekyuluka enkuba etonnye paka ssaawa 7. Ewummuzaamuko katono neddamu baŋŋambye nti yonna yonna ne Kampala bwe gubadde. Entegeka ki gye njogerako? Yentegeka okuddira nti ndi mu open space naye abasajja bange basobodde okukama ente ne bayingiza amata munda ne bazigabirira ne zirya bulungi ate n'ente zange ne ziba nga zikamibwa oba ziri mu mbeera ennungi. Kyekyo kyempita okutegeka. Naye ng'ate saategekera mu ssente nnyingi. Eddoboozi lyange lino olwaleero lye njagala okubatuusaako kwe kutandika okutegeka ebintu ng'osinziira ku mbeera mw'oli. Naye tebategeka lumu ne bamala buli lunaku baako ky'oyiiya. Gamba nga nasooka kuddira oluggya lwange ente lwe zibeeramu ente erina ebigere era erinnyirira k'ogiteerewo concrete bw'ayita ebbanga emukutula. K'okola otya okuggyako zino ze batuuza bwe bati n'agisibira awo ng'enkuba tetuukawo. Bwe nalaba nga njiyeewo ebibulooka bitandise okuseebengerera ne njiyaayo ekintu ekirala. Kuba nayambibwa nti mu ttaka lyange mulimu omwalo oguyitamu wakati. Era enkuba bw'etonnya nnyingi nnyo ereeta omusenyu. Omusenyu kwegamba omusenyu guno ngukole ntya? Ne ndagira abavubuka b'oku kyalo ne baguyoolangayo n'ebidomola nga bwe baguteeka wali ku bbali. Bwe baweza obumotoka buno oba 5 ne nsindikayo akamotoka kange ne kagenda ne kayoola. Ne kaleeta ne kajja ne kayiwa entuumu wamu. Bwe nayiirawo ente zange emirundi 2-3 ente zaŋŋamba boss ng'oli mulungi nnyo. Ng'ente zaazannyira ku musenyu. Ng'ente zaabuuka. Ng'ente zinaabira ku musenyu. Ng'ente ziwagala emitwe gyazo ku musenyu. Ng'ente ennume ewaga ng'eri ku musenyu. Ate teriiyo kisanyukira musenyu nga buyana. Obuyana buddukira kuli ne kabuuka ne kava kuno ne kadda kuli ne kabuuka ne kadda kuno ne kadda kuli. Saakimanyaako nti omusenyu guno eribeera remedy ekintu ekiyamba ennyo mu biseera by'enkuba. Kuba omusenyu tegukwata kitoomi. Enkuba bw'etonnya omusenyu amazzi gakkabusi wansi. Ente erinnyako bulinnya bweti. Ate ezirinnyiridde omusenyu ne zigugumya nga ninga eyaleeta kompakita n'ennyiga. Mbadde nga nziraba. Olw'egguloggulo ne ku makya akasana bwe kavaayo zonna nga zigenda ku musenyu waggulu nga zeeraliwoko nga zoota akasana. Kuba omusenyu wansi gubuguma ne waggulu zifuna akasana. Zisinga okikola emirundi 2-3 olunaku. Oluba okulya ku makya oluba ziwa emmere. Ndowooza olabye engeri abasajja bange sipiiri gye bayingirizaamu emmere. Ndowooza olabye ente zange IQ yazo bw'eri empitirivu obunene. Enkuba bw'eyitirira obungi ente eriira mu lukuba kubanga lutono. Naye kasita ziraba nga enkuba eyitiridde obungi nga zigamba awannyowawo nga zeeyingirira eri ekkololo waazo. Kubanga saaleka ttaka lyange nga jjereere nti ente zibeere mu nkuba oba mu musana. Nazizimbira n'ebiyumba. Era enkuba olwadde okukanya bweti neewera. Zonna nga ziyingira. Ekikulu ekirungi ekiri ewange nti munda gye ziyingira seetaaga kufulumya bokisi ziri wabweru. Munda gye ziyingira eriyo bokisi endala.
basajja kusitulayo busituzi bisawo birala nga bayiwamu n'ebyamazzi mu ebiri nga bayiwamu nga ziriira munda. Lwaki kakiiko alina emmere y'ente foda eggulo wano twabikudde tani ziringa kumpi zisukka mu 15. Eggulo twabikudde silage omupya ono eyabaddewo wano twamumazeewo n'embikkula omulala kubanga nze nnina emmere ozirabye ku makya zirya fresh saawa 6 ne bazongerezaako fresh nga bataddemuko ka maize brand. Olweggulo ne zirya silage oyo mutunuulire ziri mu malawodi ne ziyingira munda ne zirya. Nze era bwe ntuuka ku bokisi n'ensanga ng'ebokisi nkalu omulaalo nyinyonnyola kiba kitegeeza ente zange tezakkuse. Nze okutegeera nti ente zakkuse oba omwana wange yakkuse kusanga ng'emmere esigadde ku sowaani. Nze okutegeera nti ente zange zakkuse ng'okeera ku makya nga mukyalimu emmere. Era bwe nkeera ku makya nga temuliimu mmere munyinyonnyola oba ente mwaziwadde kuba ente yaddembe okuzuuka ssaawa 4, 5, 6 ng'amazzi weegali nga n'emmere mweri zigenda okwebakanga emmere mweri. Mugenda okeera ku makya ng'eweddemu kuba weezuukukira wonna weerina okuliira. Eyo yenjawulo eriwo bannange nze mundabye sirina simanyi bino bikeeke sirina dairy meal sirina ki nina mineral salt na maize brand sirina supplement naye kasita obeera ng'olina emmere n'oziwa emmere eri fresh ntegeeza kwe kutema ebisagaza eggulo limu ne mbireka ne biwotokamu enkeera ne mubikuba ne mutandika ozibiwa nga byasuzeewo. Silage zimulyako kawungeezi. Amata gange ogalabye ekyovu ekiri ku mata gange. Amata gange ogatunuulidde ne bw'otunula obutunuzi bw'oti ogalaba thickness. Kansuubire nga ogundi okyaliwo ku makya bagatute enkuba ebadde etonnya nnyingi bagatadde mu kuula kati bagenda gakima kasita ekkubo likalaakalamu kuba amata gange olubo gakama we bagatwalira abagagula babeerawo bayambako n'ogapurifyinga kubanga tugajja wano mu buckets zaffe nga tugayiwa mu gundi zaabwe ze batwaliramu kanzi zaabwe. Amata gatunuulira ogalabe mu mbeera yaago gennyini okakasirize ddala nti ente gye bataliisiza bintu bijingejinge ekuwa amata gennyini amata gaffe agankole ge mumanyi nze bwe baba bafumba amata g'ewange ogawulirirawo. Eky'ennaku kyokka kyendiko tibambye abantu tebalina nnyo chance esobola kunywa ku mata gange kuba amata gaye gaakwatibwa abantu 3 abakozi ba yogati. Buli omu yeegayirira aweebweyo ennaku kubanga bakakasa ekintu kimu nti ente ezo ezitalyalya bintu ebyo flavors zonna ze tuba twagala eza yogati waffe zivaayo bulungi. Finally kamba kakase mbalazeeko process ey'okukama amata n'ogatambuza ng'ate oli mu natural environment paka lw'ogatuusa w'ogenda ogatunda. Finally kamba buulireyo akantu akasinga okunsanyusa. Abantu abasinga balowooza okulunda mata okulunda ente z'amata naye ono omusajja kakiika ye agamba nti ente eriko ebintu bingi naye mu bimu ku bisinga omusanyusa z'ennyana. Kakiika ntunuulira ennyana zange kuba ennyana ziri mu bikeebi 4. Nina ennyana ez'akazaalibwa ezitanaweza mwezi tetuzigatta na ndala ezo zibeera wano mu kiyumba kino n'embeera n'ennyana ezirina omwezi gumu n'ekitundu paka ku myezi 4 ne zibeera awaazo n'embeera n'ennyana ez'emyezi 4 genda ku 6 7 ne zibeera ewaazo n'embeera n'ez'omunaana okweyongerayo waggulu omuzi ezo zitandise n'okuwaka. Ente endiisa obulungi etandikira kukuwaka ku myezi 13 14 era zisaza emirundi 2 ng'amagamba zikyali nto temuziwa nnume paka lwe ziwezezza emyezi 16 ne basalawo okuziwa ennume.
ennyana nze kunze kyekintu ekisingira ddala obukulu ku nte kuba kiba ki assuringa ekiraalo kiba kintegeeza nti nkyasobola okgenda mu maaso ye argument eyo gyenina ennene okulunda versus emmwanyi ekintu ekyo obwongo bwa emmwanyi nzirina era siziwakanya naye nze njagala omuntu abeere wa mazima ayagala okumanya obutuufu nga talina kyekubiira emmwanyi kintu kikulu emmwanyi kintu kikulu nnyo kyatusomesa kyayimirizaawo naddala wano mu Buganda kiyimirizaawo eggwanga kyekintu kye tusinga okugyamu emmwanyi naye ggwanga abantu famire nange nze nkitunuulidde nti bw'oba oyagala okuculuuza obulungi ente ng'ogirabiridde ng'olina n'ettaka lyayo emmwanyi ziba noze ensawo ey'omu maaso yeetatereka nnyo ente zange zakujjuza nsawo y'emabega emmwanyi zakunteera kyenji muno mu nsawo ez'omu maaso era actually emmwanyi mbagamba mugende mulonderereyo ku mmwanyi mugende mulonderereyo kuba emmwanyi yakulonderera sigijerega era emmwanyi yeyayimirizaawo Buganda yeyayimirizaawo Uganda era tugende mu maaso okukukakasa nti njirina yenna agamba nti omusajja oyo ajeregerera emmwanyi ajje Nabalanga wane wange nkulage kye bayita emmwanyi naye bwe olw'okuba ndi musomesa njagala okubabuuliranga amazima nti ente 56 mu myaka 2 zimpadde ennyana 11 ntunzeeko obulume nga butuuse endala ennyana ezaazaalibwa okwange mugino emyaka 2 zitandise okuddamu okuwaka naye omumwanyi gwe nasimba gumu gukyali gumu naye ente gye nagulanga eri emu kati ezaala mwana gwa 2 ewase mulundi gwa 3 mu myaka 2 sigambye nti ffenna tuve ku mmwanyi ffenna tudde ku nte naye buli muntu anoonye nga waagwa nze ng'omusomesa siri biased njogera bwogezi mazima mbabuulire mazima ow'emmwanyi togivaako bw'obanga gy'okakatiddeko togivaako ow'emmwanyi togivaako naye experience is the best teacher or the worst teacher nze ndabye abantu abalina ente ng'abaana baabwe tebatudde nnyuka nze ndi mukyala abasinga muli mu ofiisi zammwe muli mu ofiisi zammwe ne mu mmotoka zammwe gye mwogerera gye mugenda ne slogan zammwe mmwanyi terimba naye njagala mbakakase abaana bangi batudde mu byalo nga tebasoma buli mwana gwolaba senior 1 senior 2 olumala okola P7 senior 3 munange sente zaggwawo kyenva sisoma sente zaggwawo kubanga ekintu ekyo kitwali twesibyeko ennyo in essence kambabbireko era kambabuulire nga mukyagala oba temukyagala bannange tukopinge bannaffe abalina winning formula on top okubeera n'emmwanyi z'omusirigo gw'emmwanyi emmanju beerayo n'ente ezo ez'amaleeto 2 beerayo n'embuzi zo 10 kubanga akabuzi kazza omwana ku ssomero nti bangobye lwa bitabo bangobye lwa school fees naye emmwanyi olina genda kwewola wagundi n'omuguza ekimuli kyo n'omuguza sizoni yo namba n'akudondola kuba emmwanyi buli bbanga tebeerako ssente eri sizono what I'm saying nti mubeere n'emmwanyi nganze bwenzirina naye mubeere n'ebintu nga buli lw'okitunulako bw'otyo oba otunuulira cash omuntu alina enkoko awaka aseggwanga n'ani alina embuzi awaka alina ente awaka alinga alina ATM card ATM kekuuma akajjayo ssente abasiiba beetoloola abaguzi b'ente abaguzi b'amugundi tubamanyi
buli lwokuba essimu bweti nti bannange akabuzi njagala bakajjewo buboda bujja emisinde ne bwetoloolerawo emirundi 10 ng'ate oli munna akyalindirira zirindemu zikyabuzaamu omwezi gumu oba ekimuli kyayise. Njagala okubakakasa ekintu nze kyendaba emyaka 16 nga ndi mu kyalo 90% ey'abantu abali mu byalo emmwanyi bazitundira ku miti, batunda kimuli. Abantu bannanga obwavu bubali bubi nti batunda sizoni, batunda mwaka, abamu batunda emyaka 2. Mbabuulira mazima mugende mukyenoonyerezeeko kuba ekintu ekyo tekirina cash flow amaanyi. Abantu batundira emmwanyi ku musiri, abasuubuzi be bafunamu. Abantu abo bakyamu no. Mukazi we tayinza kuba mulwadde ng'emmwanyi yakakuba ekimuli n'ogamba omusawo gy'omutwala nti nindamu emyezi 4 ng'emmwanyi zengedde. Omuntu ow'ebisolo, ow'ente, ow'embuzi kyatakola. Ow'embuzi asonga busonzi nti eri nga batandika okwererejja muzeeyi tukendeerezeeko. Kyekyo.